gwe nafubye nnyo okumutegeeza ensonga eyo naye nga ye yeefudde embu nno tagitegeera mbu era ye tabimanyi naye nga buli kimu kiri kiriya bulungi nga n'omwana omuto akitunuulira n'akiraba naye nga ye awo yewosawosa agamba tabimanyi namutunule ne ngamba ono ne mmuvaako nze. Kaakati nno munnange ekino eno kiyige okuva n'olwaleero si buli nsonga yonna gy'oyagala okutegeeza omuntu nti agenda kugitegeera nga bw'oyagala agitegeere. Waliwo abantu abamu nga Mukama Katonda yabakola nga bo si baakutegeera nga ne w'olwana otya ategeera ensonga gy'oyagala okumutegeeza nga wallahi tagenda kukola kitagenda kugitegeera. Ekyo kigezaako okulaga nti okumanya n'okutegeera si kwa bonna. Yensonga lwaki Mukama Katonda waffe we tubeera nga tumusaba atuwe okumanya n'okutegeera. Olw'ensonga nti waliwo omuntu gw'osobola okusanga ng'amanyi naye ate nga tategeera. Kati ate n'osanga omuntu ategeera ate nga ye tamanyi. Yensonga lwaki omuntu bino ebintu bibiri byonna yeetaaga okumanya n'okutegeera. Kati ate nno waliwo omuntu ng'ono gw'osanga nga ye ate alina bibiri nga tamanyi ate nga tategeera. Olwo ne gukola ki? Ne gujja bagira. Ne kino kikulu. Waliwo ebintu ebimu bye tukola nga tubikoze specifically nga bigenda eri abo ababitegeera bokka.